Kafa niye ndowooza olaba ebintu byakoze biswaza n'okuswaza oyo Balamu Balugahala naye ate munange twadde tukyala ne zireeta Catherine Kusaasira ng'awanda muliro talina bigambo biwoomu yadde n'akamu. Kankutwaleyo tuwulire kiki ekyamuviiriddeko kubanga ayumba. Museveni watuwa bipapula watuwa biki ntuuso genda kubuuza ku mama na Raiso mbadde nakasongola obusirikale bwo obwambala obusuutusutu obutalina tikibulire bujja bunkwata Kasasiro mwerere temunadde ennusu bibiri tandalira 10 bujja bunkwatagana bugubye fulufiga buzobe Catherine Kusaasira. What is the meaning of presidential advisor? What I know the meaning of presidential advisor, you have to be a diplomat. Being a diplomat, you have to be the next to you're not next to the president. A presidential advisor, you have to respect me. If you don't respect me, I won't respect you at all. Bwenzijanga ngenda kubuza ku general musukuma mubani. Mamumanje tuyitamu. Mumanyi kye tuyitamu mu Kasasiro mwe. Omwerere. We are tired of you people. Musaba ntukoya abantu bo. Abo be bantu abasinga okubanga bakunyigiriza. Oyo Kasasiro mwerere simanyi wa president Museveni oba simanyi. Obato shaina order. Obato shaina chi. Kana tuna obusajja buzza bunkwata mumenyi gwokwatako. You know the tamudanga makumanyira Kasasiro mwerere mwe. Mukutobu muabadde obusuuti obusati sato bwalayiso million mitwalo ebiri abiri mujja mukwatagana Kusasira. Muchiwanda nkwebaza nnyo. Thank you very much for recognizing me and full figure. Thank you very much because oswaziza abantu bangi babadde banjudde buli muntu tebatuorganize but I know why you have done it because mulaba tulina emikisa gyaffe tulabika bulungi temusobola tuliorganizing but Honorable Chiwanda, thank you very much. Tubalina mu Buganda, imagine ni Buganda bantu mmwe kyevola Buganda olusi bagifuna ne bagamba Baganda tebagala Baganda bannaabwe muvumisa abantu mwagadde simanyi mwogera simanyi batalikaaba naye Catherine Kusaasira ndowooza owulidde ebigambo bye munyiivu ate era nga mu kunyiiga kuno agambye nti kyenyamiza okulaba nga Omuganda ablockinga muganda munne alema okubanga obaolyawo ayitawo akatambi akalakaka. Nze sibangako mbeera you people, I'm tired of you. Respect us. Kyobona mugala kulaba abaana nga bagenda kubanga badduka nga bagenda okugenda mu bibiina ebirala. Respect me. I love my party. I love my president. I love my people. Ngamba mana Raiso ngeze kumubuuzako mujja muggwana kana nange ebisasi bye. Kusaasira nyono munkwatagana okwatako kigwe. Komanya abantu abankwatako gwe. Do you know the people abankwatako gwe? Mujja muggwana obusuuti wa mujja muggwana gatana. Bino byenkola President Museveni abimanyi mulekera okutujanga tumutumanyiira. Tuli bantu. We are somebody. Erinnya lyenkoledde banka toyinza dikola. Never. Tosobola kufuuka Catherine Kusaasira. You can't be me. You cannot. Tosobola kufuna erinnya lyennina. Osobola okuyimira ne bakuvuma nga batuvuma mmwe. Musobola okuyimirirawo. Museveni abantu bo bano tubakooye. You people, we are tired of you. Respect us as enough of respecting. Respect me as I respect you people. The Siyomba, but I'm fed up. Nkoye. Tamutuza wali mutulala lange mese mwe bani mwe. Duli mwayi mutusinga bitabo kati tusomye. Ebifo mwe tusobiberamu. Tusobola biberamu. Ate njaga mutegera one day one time I'll be someone. Kubanga nsemala mmanyi. Temutufuddeko mbagwa gwe fulufiga mukoze mutya. Museveni mugenda mulya. Mwamaganye Museveni okusinga ffe. Ndabanga mukola for God and my stomach. Mwana musimbye bulayini muli wali mulinga obukokolo. Muli wali mwana mulinga obutulume. Mbwa bategedde kasa tusibudde wama Museveni tukubaza nnyo batusibula kono tuddamu. Chiwanda webale nnyo webalire ddala. Bonna bali wali kitokota eyo mu NRM. Kitokota wali okwekuba enkokola era omuwulidde ebigambo bya Catherine Kusaasira bambi munyiivu si musanyufu yadde n'akamu. Tweyongerayo ate munange ye Umalukiseka naye aviiriddeyo Honorable Joe Ssenyonyi. Mulowooza ku nsonga ki? Kamba tuwaleyo. Tulina bye tuyigiriza abantu gwe Ssenyonyi gwe nga influence gye tukoze ku bantu n'okukyusa ne bye tukoze ku bantu nga tonnatuusa wadde mu kwota
mutumanyira bumanyizi mmwe abantu twabasanga balowooza bulala bantu tubalowoozesa direction y'olutalo tubalowoozesa ekituufu tubalowoozesa nga ab'enkyukakyuka ffe mwana temutukakkanya boyi tokikola ssennyonyi temukikola ttaano tetukakkanya tokikola mwana gw'omanya abantu betukyusizza wano gwe ssennyonyi waakoze influence ekyusa ku balala beeyisenga gwe olina influence gye waakoze nga Kyagulanyi bwe yajja n'atukyusa gwe waakoze influence yo yakyusizza ku bantu wadde 10 wadde 5 olaba Nambooza amaze emyaka kumpi 4 mu byobufuzi emyaka 4 gyamaze mu byobufuzi talinayo Nambooze gwazimbye uyu Nambooze amaze mu byobufuzi emyaka emeka naye Kisekka tumaze wano myaka mitono naye tuzimbye abantu okutandika olowooza nga bannayuganda gwe temutukakkanya mwana temukikola ekyo mwana temukikolanga mwana temukiddangamu mwana temukiddangamu ttaano temukikolanga tuyinza okuguluba wano tuyinza okukasuka wano gw'omanyi betukyusizza gwe omanyi abantu ababaddeeyo nga tebamanyi bigenda mu maaso ne tubajjayo ne tubalowooze ne tubalaga direction gwe mwe muli eyo muli ku miliyoni 467 otambulirwako mmotoka 4 n'ab'emmundu n'obugombe bali mu situlago nga president yabigaana ye yakitegeera yakimanyi lwaki yabigaana ebyo bali baagala muwe ebimotoka n'agala temumpa bimotoka byammwe yabigaana naga kanfaanane n'abantu abanyigirizibwa katufaanane kyekimu yabigaana gw'oli ku mmotoka 4 ojumanyire nze gwe osobola obyogera nga bwe mbyogera nga toli ku musaala gwe osobola nga toli ku musaala gwe ng'ofiirwa bufiirwa osobola temutumanyira abaana bakambwe agambye temugenda kutuukakanya no tulina kyamaanyi nnyo kye tukola okugatta ku struggle eno so nti wetuvaayo okwogera temutusiriwalirako ate ye omwana mulenzi Epasa agambye nti munange nze sinategeera omuntu awagira NRM kamutwaleyo tuwulize byagamba. And for me sinategeera muntu awagira NRM rational gyakozesa okugiwagira because bintu bingi byeremereddwa okukola ebadde wano emyaka n'emyaka the same president ffenaffe bazadde baffe balina egi gye batuukako ng'ate ffe ababalaga nti wano ebintu bwe bitambula kati this is how things work niyo omuntu amala obudde bungi mu kifo man olaba entebe eyo si kaliya. And I just feel so bad nti abantu balaba omuntu asobola okulaba okubeera nga president ng'akirabanga kaliya nti nga gwe bw'ogamba nti gwe kaliya yo oli mulimi ti gogenda olima paka bwofa nga gwe bw'oyinza okugamba nti nze ndi computer technician nti ogenda kukola ekyo paka bwofa oba okitegeera si bwe kirina okubeera. Gwagamba don't talk we still need you nja ku blocking. Sajja baagala okuyisa laws mwagala okuyisa traffic laws ku nguudo naye enguudo zibalemye okukola ate ne mukuzikola mukola mujabiriza. It would make more sense ng'ebintu bino mwagala okutakisinga because one government I think it's more focused on taxing people than it is focused on service delivery. Because wandisuubidde nti omuntu alina focusinga ku service gy'akuwa then lwakuba nnungi nnyo nti ogifunamu asobole okuggyako akatono. That is how it's supposed to be. That is exactly how it's supposed to be. Nze sigenda kujja wano nkuyirewo details ku buli kimu. Nsobola okukuwa details mbu kino eno gye bayisizza eno tegenda kukola bweti but ebimu biri self explanatory. Oba okitegeera
kati gwolaba omuntu teri muntu alina kugamba toyina kwogera ku politics taliyo era bw'akigamba bamusiru omuntu yenna akugamba mbu toyogera ku politics toyogera ku kigenda mu maaso mu ggwanga lyaba musiru. We are all involved in politics. Those in Chirabanga politics. We are all involved. This is our country. Okujja konga gwe toli mu Uganda. Niye bw'obanga oli mu Uganda, you are affected by politics. And politics is important. It's important for all of us. Buli kye bayisa kiku affecting. These are politicians. They affect your social life. Buli kimu enjoyment yonna gy'olina bafunako. Tubajja kitegeera mpola mpola nti mu ntuufu ba politician bo babeerawo kubanga bayisawo nabo ebyabwe abasinga abasinga so nabo si be bantu b'okubanga ate kuba oliawo twesiganye ennyo nga tuvuddeko eyo munnange tudde ku nsonga za Mathias Mpuuga ne Abed Bwanika. Omwami agambye nti nina ekibuuzo eri abakulu abo tuwulire ababuuza bibuuzo ki. Ekyebuuzibwa wiru Honorable Mpuuga wano wenjagala oyitire Honorable Mpuuga njagala omuyite Honorable Mpuuga ku vidiyo eno tumubuuze ebibuuzo byaffe bino ate atwanukule kubanga twagala answers mu bwangu ddala. Kino tugenda nakukiteekako n'ensale nga Honorable Mpuuga ne Abed Bwanika bateekeddwa okuvaayo mu bwangu ne batuwa answers. Bagenda kuyimirira mu kaguli bawa obujulizi balumika abaana bano nti ddala kituufu bakola effujjo ne bazza emisango kubanga okusinziira ku fayiro Honorable Mpuuga ne Abed Bwanika be bajuliza abakulu ddala mu fayiro nga singa baba tebayimiridde mu kkooti kuwa bujulizi bano abaana tebalina musango gubaluma era tolina kintu kyonna kyogenda kubateekako. Kati kye tubuuza Honorable Mpuuga ogenda kwambala essuuti yo oteekeko ettaayi ogende mu kooti okwate bayibuli very smart as you are okwate bayibuli ekitabo ekitukuvu nga weesigamye ennyo ne ku ddiini y'Obukatuliki ne weesigamye ennyo ne ku Buganda okwate bayibuli ng'omusajja Omuganda okuba ekirayiro nti ogenda kwogera mazima meerere omutali bulimba yadde n'akatini olumika abaana bano nti ddala kituufu Mpuuga baana babba abantu b'essimu n'obusweta. Abed Bwanika ogenda kukola ekintu kyekimu mulumika abaana bano mugende mu kkooti because we mutali omusango teguliiwo. We mutali singa ovaayo Abed Bwanika leero n'oyatula n'ogamba nti ebyogera byonna ku baana bano bya bukuusa bya bulimba era ffe tetwabiraba era tebyaliyo era bya kisirusiru ddala abaana tebalina nsonga yonna ebamaza mu kkomera mwaka tebalina nsonga yonna egenda kubasibya myezi 2 tebalina nsonga yonna egenda kubaliisa kawunga k'eruzira. Singa ovaayo Abed Bwanika ne Mpuuga ne mukuba press conference olwaleero ne musamba jja byonna ebiri mu musango n'ebibyogerwako nga bwe bisomwa mu kkooti bano abaana tebalina musango era enkeera bakeera kubata. Ekyebuuzibwa mugenda kuyimirira mu kkooti mukwate bayibuli ebitabo ebitukuvu mulayire okwesigama ku bulimba okusibya abaana b'abannammwe. Mugenda kukwata ebitabo ebitukuvu mulayire okwesigama ku bulimba okusibya abaana b'abannammwe. Mpuuga Abed Bwanika ensi mmwe mugenda gikungula. Mmwe mugenda kukungula ensi bwe muba mwewaddeyo okwesigama ku bulimba abaana b'abannammwe okubakaabya akayirigombe okubalabya ennaku okukaabya bakadde baabwe amaziga okwonoona famire zaabwe abaana baabwe baleme kusoma olw'ebyobufuzi. Bobi Wine yabakola ki? Mpuuga Bobi Wine kiki kye yakukola? Kiki ennyo kyagwanidde muwendo kigwagwanidde okusasula ogw'ebyo bye yakola? Abaana bano
bagwanidde ne bwabanga Bobi Wine alina kye yakola ennyo abaana bano bagwanidde okusasula omuwendo ogwo nga bagusasula lwampala naggwe gy'olina na bukyayi by'olina ku Bobi Wine. Bano abaana bagwanidde okusasula omuwendo ogw'obulumi bwe gutyo ogw'amaziga bwe gatyo ogw'ennaku bwe gutyo nga babisasula olw'empala naggwe gy'olina ku Bobi Wine. Bobi Wine yakola kyennyo ekikukalambisa okulabya abaana b'abandi ennaku bweti. Honorable Mpuuga Abedi Bwanika mbuuza mmwe kiki ennyo kye yabakola? Sekendire kiki kye mutakoze kye mwagala okukola? Honorable Mpuuga mwatuma ekisajja kino kigundi bakiyitaani kino kinnamawulire n'obubizi ne kibusuula ewa Bobi Wine ku kitebe ne kikola effujjo ku Bobi Wine ne kitabamalira ne mutuma abaana bangi nnyo bamuvume ne kitabamalira ne musasula alien skin agenda akole effujjo ku kitebe kya Bobi Wine ne kitabamalira. Nange tulindiridde ekintu ekyo abuuzizza ansa ntuufu kubanga eri bwe baali basoma mu kkooti era tuwalaba nga bagamba abawaabi nga mwe muli omukulu Abedi Bwanika yadde nga basooka mu kwekweka mu bannamawulire nti bannamawulire be baawaabwa kumbe kirabika be baayita eno ne bagamba bali nti mugende muwaabwe mu kkooti then bo bakolenga cover up naye kati buli kimu babaguddemu kati babuuzizza ekibuuzo bagenda yimirira bawa obujulizi nti ebintu byetwawaaba bye bino oba bajja kusigala nga beekwekakweka naye ate nga babategedde ensi si nyangu byebyo ebigenda mu maaso ate nga tukyeyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Waliwo omwana mulenzi alajja naali wano agamba nti bamunoonyeza tebamulaba actually baagala mukwata naye tali mu ggwanga Uganda kakati mbu baluseewo olukwe balumbe bazadde be era nti waliwo n'omukyala omu eyeewaddeyo mbu ajja kubanga abatwala w'abazadde b'abaana bano naye alina obubaka eri Pulezidenti Museveni. Muzeeyi Museveni ne mutabanyiiwo ntegeeza NRM yonna mufugidde eggwanga lyaffe just ku chances kati bazadde baffe mubagazaaki? Taata wange namukadde omwagazaaki? Mange akaddi yali myaka 60 baakuyamba okuleeta wano mu ggwanga lyaffe n'otufuddubalako emyaka kati bo baagazaaki? Mulwane naffe ffe tubaliko ffe envuumuulo ffe myaka 45 n'okudda wansi ffe tubaliko bali ba myaka 5 mubaagazaaki? Bazadde baffe bannamukadde mubaagazaaki? Muhoozi oga nti muvubuka muleka binsane naffe batata baffe abaagazaaki bajjajjaffe abaagazaaki? Mange tamanyi na bwendya, taata wange tamanyi na bwensula, tamanyi na gyembeera, mugambako bugambi nze kika kya busiru bwe mwolesa gwe tomanyi nti emyaka gyonna nze nave wabazadde bange nga nyina emyaka 15 ne bangobewa ako 16 olw'okulokoka. Mbaddewo emyaka gyonna ngenda bugenzi bakyalirako ne bandabako tebamanyi gyensula tebamanyi kati obaagazaaki? Mujjewo obutiitizi mulwanagane naffe oba temutusobola mukkiriza muteeke wansi entebe gye twagala mutambule muddeyo e Rwanda mukama amata. Sibali kubanga wekomedde ku NCK TV nkugamba kimu nti obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nkomawo nago era nja kubanga ngakuwa mu bujuvu bwago yonna gy'oli yonna gy'osinzidde sigala naffe tovaawo.